Muntu eva aba yebikiridde asaala akola atya bikibe bantu abatamanyiza kati nga neebuusa yagwata ku Lwasa omunywi simunywi Lwasa yakendeeza kati yatugamba dda ku cupa 10 njogera era sivuddeeyo kwogera nti oba ninako ekizibu kyonna ne mwami Lwasa no sibimanyi sikola ntya but kyenkugamba nze nganze nti navaayo buvinga neewuunya ng'omuntu. Let me just be open to you. I have over 150 tenants, Somali tenants, on my flats there, Kabusu and Chizibu nnyo kubanga nze mbabaddemu. It is very difficult for a Ugandan man to have relationship with such a lady because these are people. In fact, they fall up, but following into being. They have their culture. But following into being is this person a Muslim. Ono muntu yenga je. Akola ntya ngezaako nnyonnyo okwogera naye nkikunnyonnyola ng'omuntu kubanga nkugambye nina abapangisa abasukka mu 17 nga bonna Basomaali. Nekizibu nnyo kubanga ne bw'obeera okigenderedde otya kizibu nnyo okukiraba mbunno. Omuntu ono akwatagana era nakyewuunya nnyo kyampasolinga nnyo omutwe ate kati since then okuva bwe kyahapeninga ono ye nga like ewakaawo wabadde nga waggale babadde nga babeera mu nnyumba era nga bw'olaba omuntu bw'ayinza okukola ekintu nga ddala kituufu oba kiswaza oba kikola kitya ye nga ye wakaawo ababadde nga waggale kubanga after seeing nendulirazi ddala ne ngamba ono mpangisa kyampaliriza okugenda omubuuza nti nga kyogenda kunsiba kuba mmanyi mbuno Lwasa waba afunye omuntu agenda muteeka mu maka agenda muteeka mu maka afulaati na buli kimu gamugamba nga tonnaba kuwandinga over. Kale tuli mu kaseera ka kuzza abaana ku masomo